Okay, I know many of you ababadde bagoberera politics wa Uganda okumala ebbanga mujja kukkiriziganya nange era nkimanyi mwebuuza ekibuuzo kino ku lwaki gavumenti ya Museveni ebadde eri so much brutal ku Bobi Wine n'abawagizi be, because wootunula emabega abazze bavuganya Museveni the brutality ebadde ebasibwako teyina we yenkanira, even tetuukako mu kwota ku brutality gye batadde ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'abawagizi be. Abadde yeebuuza ekibuuzo kino, wotafuna ansa mweno video nkulayirira toligifuna wantu walala wonna wonna, kati nkusaba nyamba otambuze video eno. Help me walk the video etuuke ku buli Munnayuganda. Ensonga lwaki gavumenti ya Museveni etadde brutality y'amaanyi ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'abawagizi be, nti ne waaba agenda kuba campaign bakuba tear gas, emmoloka z'amagye ezisoba mu 100 zimutambulirako, bakuba abawagizi be. Ensonga ogenda gifunamu eno video. It is because Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byalimu bya ddala. Ssemateeka wa Uganda akirambika bulungi nnyo nti buli kibiina kya byabufuzi ekineetaba mu kalulu, buli kibiina kya byabufuzi ekiyina ababaka mu palamenti kijja kufunanga ssente okusinziira ku nnamba y'ababaka. National Unity Platform na buli kati ssente zebadde ino ofuna ezaguno omulundi baazibamma. Ssente zebadde ino okukozesa mu kalulu kaneeno baazibamma. Oluvannyuma lw'oteekawo embeera ya iPod byonna mubijjukira. Ekibiina kya NUP kigenze mu kalulu kaneeno kisipendinze, tebalina lunaku n'olu lwe baali baganya okuba campaign because of money. Babadde bakuba campaign every day, and you know how much costly these campaigns are. Bassebo ne bannyabo nga tebalina ssente ya gavumenti gye baafunye n'emu. Kati nkulaga ensonga lwaki Museveni atya nnyo NUP. NUP ezze mu kalulu kaneeno okuggyako okumaamulako gavumenti ya Museveni nga tekozesezza ssente ya gavumenti, wabula ng'ekozesezza ssente ezivudde mu bannayuganda ku ground. Kyekino ekyawula Kyagulanyi ku balala. Olunaku lw'ejjo gwe ssebo bannya bandaba, abavubuka bannankyukakyuka babadde ku mukutu gw'omuvubuka amanyikiddwa nga bamuyitaani nerabidde erinnya lye Aptop Boss, ne basonda mu ssaawa wazinda basatu basonze miliyoni 32 bweddu. Byebino ebimu ku bitiisa Museveni n'agamba bano abaana obuvumu buno babujjawa. Abaana basonze miliyoni 32 in just hours. Ziyambe ku kibiina. Tugenda mu kaseera akasinga okuba akazibu, akaseera NUP weetaaga ssente okufacilitatinga entambuza oba enkuuma y'akalulu. Buli polling station NUP yeetaagawo ba polling agents. Bano ba polling agents balina okulya, balina okunywa, naye nga gavumenti yabamma ssente, wabula abantu bagambe tugenda zisonda. Basonze miliyoni 32 ejjo ekiro. Nyongera okukuba omulange eri buli munnankyukakyuka wowulira ebintu bino nga oli ataddewo live ne woba olina omutwalo gukola, and trust me, abaana bagenda kati gufuula mugana, bagenda kati kafuula akazannyo. Ebula ennaku 4 tugende mu kulonda. Trust me, zino ennaku 4 mugenda laba akaliro ke mutalabangako. Mugenda kulaba akaliro ke mutalabangako. Kino nkigambye. Kati njagala olabe ekyabadde ku live nga bakuwa ne details za ssente abaana ze basonze. Katukomewo. Wano tuteeka okubafa abasinze okukola fundraising ey'amaanyi ku TikTok olunaku olwaleero. Nayogeddeko ne SG emabega awo we yabadde ng'ali mu meeting. Twabadde tukyali mu miliyoni nga 16, naye yatidde omulimu gwe twakoze. N'agamba mwebale nnyo, mwebalire ddala.
era kyamwaliriza n'ayagala asooke ajje okujoyininga naye ng'ate bali mu meeting ng'era ndowooza bibakutte mpaka n'alemererwa okukola ki okubeerawo oba okujja okwebaza ku bammemba abakoze omulimu guno. Era amawulire ate wanaagafuna nti tugendedde ddala mu miliyoni eziri mu 32 mu emitwalo 66 ze tusoloozezza olunaku olwaleero. Kijja kubeera mawulire marungi nnyo eri ekitebe era tusise omulimu munene nnyo eri ba agenti abagenda okukuuma akalulu ka pulezidenti waffe. Mpozi era nga maliriza tujja kusuggestinga era madamu Mariam ojja kwatagana ne mukulu laptop boss tufune fundraising eno receipt yaffe efulumire mu ki erinnya then tufuneyo ne certificate okujjukira ekintu kino era ejja kubeera already qualifying okubeera ya 5 star cause million ziri 10 and above ebeerenga naye ebeera on record olw'omulimu ogukoleddwa olunaku olwaleero. So mwebale nnyo mwebali eddala obuteebaka abasinga obungi temwebasenze omu kubateebase embuzaayo wanaawanzireyo ku mulimu naye mwebale nnyo mwebali eddala. Kati ng'otuwa toto Saamu esemberayo ddala abantu bave wano nga bategedde toto esemberayo ddala. Toto yaffe esembeddeyo ddala ebadde ekyali miliyoni 32 mu emitwalo 66 ye toto esembeddeyo ddala miliyoni 32 mu emitwalo 66. Ate no ekikwewunyisa eriyo n'abasindisa emisana okusinziira ku screenshot ze ndalabyeko era ate era ng'eri abasindise ne ku MTN gye tutabadde nayo nga tugikozesa olunaku olwaleero. So kikulagira ddala nti TikTok y'olunaku olwaleero evuddemu ssente empitirivu ennyo ennyo. Bw'ebanga layini emu yaffe ebadde egendako miliyoni 9 okudda waggulu ne tukozesa layini 3 naye ate ya MTN ebadde emu. So kikulaga nti nayo ejja kukola bulungi era enkya tujja kufuna update yaayo inshallah. Okay. Kale tweyanzizza nnyo Mariam Muzindalo gugwo. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala babaddewo okuva twatandikidde ku ssaawa emu eze Uganda paka kati wane waffe ziri 8:30 ya alhamdulillah la ni'mati tatimu salihat ya nebaza Allah olw'okumpa amagezi. So banange I was there and I got the idea ate nebaza ne ba comrades bonna benze ntuukirira ne bangamba banange I'll be there. Ne batankaluubiriza n'abankaluubirizaamu nammwe mbeebaza okunkaluubiriza kuba mwabampadde amaanyi like keeping on nenoonya abalala nengamba sijja kupowa because you gave me a reason as to why we should unite all of us on one cause. Tuli mu nsonga zino ez'enkyukakyuka nga sintu tuli ba mukwano bane tuli ba mukwano naye we tubeera nga tutunuulidde ekintu ekimu nga tutwala mu maaso ndabira ddala nga twalibadde tuyimirira wamu ku nsonga bwe zityo. So kitwala nti tuyina obukuubagano obuli personal just twawukanamuko mu ideologies ezimu ate seze ekibiina because we all of us believe in the national unity platform ate era ffenna twagala Uganda empya. So bane ba comrades bemutalabyewo olunaku lwaleero let's endeavor mubategeezeeko olunaku olulala bwe lunaabaawo era tujja bategeeza nti banange bwe tunaba tusobodde nkya nga kisobose oba olunaku olulala mubayite nabo babeewo ate munneebalizeeko mukulu uptop nali ntidde omutuukirira nga ngamba uptop gasibwago naye ne ngamba bismillah ne muyingira akabox ne mugamba ensonga Maria munsiri mwangu toli mwangu ne ngamba ganfutuukirira ekijja kijje
kati bennatyo okutuukirira mumanyi nabasindikira babaka nga mugamba nga noonyayo omuntu gwe manyi nti mukwano gwe nga mugamba omanyi tegeezaako nono golikyali wajja kwanguyira ne mugamba omanyi mugambe tugenda kukola kino bwekiti ne bwekiti. But I thank everyone answering Zebambi with the positivity. Thank you very much. Temujangoko till New Uganda. Tugenda mu Uganda empyanze kino nkibabuulira. We are going in the New Uganda. Kano nkasembyayo. Baddiyayo abambuuza oba ndi mufumbo oba mujja kuntwala mu Uganda empya. Omwami wange yeebase ndi mu bya Uganda empya. Oli mu nteekateeka za Uganda apya ogenda okulubeta na mwami wo. Iye teri kikyasibya kuzaala nga Uganda mpya. So baddiya mutusabire tugende mu Uganda empya tuzaale n'abaana. Temuddamu kujja mu inbox yange nga munoonya bya mukwano. Njagala ng'ompa information oba sente. Yes, nga zikwatagana ku struggle byakununula ggwanga and so on and so forth. Mu sector eyo mwembaagala bwe mutambulira. Otherwise, mwebale nnyo mwebalire ddala. And put us on accountability. Omuntu olaba nga tatambula bulungi omuyingirako ka box n'ogana naye ensonga bweti ne bweti tetuli babi. Inze mwenna abali wano. My inbox is always open. Ne waboze kukwana nkuddamu. Ogamba munayo sanze byagira dda. Nkuddamu siri muntu mubi. Temutulaba ne mulowooza tuli babi. Ne batticha be mulabe wano yes tuwera naye we are good to go mutulabye ndowooza. So kyemba mmanya mwenna abantu abali eyo abatufollowinga ne mubeera ne muga kati atona akoze kino nedda tuyina ekintu kimwe ekitugatta nkyukakyuka era mutulabye enkyukakyuka etugatta. Abatasobodde maybe babadde busy abalala naye balabye nti omulamwa gubaddemu omuzinzi and I know next time they will join us. Kyekyo bannange musule bulungi mweraba. I love you all. Thank you so much. Yes, kabaka up top boss mukama wange nsanyuse nnyo okubeera nga nange mpadde kakisa wasa agenda okujja okubuuzaako ku baganda baffe. Sinza kuleka kufiira wansi eyo muganda wange. Sebo omukulu Ibra weebale kusolooza kasente nsiimidde ddala. Nze ngaze akiikiridde abantu b'omu capital city ya UAE Abu Dhabi. Mukama wange tusimirira emirimu gye mukoze. Njagala mu ngeri emu n'okwebaza omukyala gwe wayita Mariam Wakyagulanyi. Up top boss omukyala yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Nze yantuuseko ne mu kabox nangamba Sebo video nga sinnagiraba nga nyina okukunga abantu lazima nange ndi musanyufu nti abantu bazze. Twebaza n'abantu abatugobera n'abatukkiriza mbange. Ensonga lwaki mutukkirizamu nti tuli ku mulamwa. Tuba ku mulamwa ensonga gye tuliko yakujja kasajja mu ntebe buli muntu yenna amanyi nti ataddeyo 10 tetugenda kukuswaza. Sente zino zigenda kukola omulimu ensonga lwaki tuzisoloozezza. Beera mugumu bosobola okusupportinga omuntu yenna mu supporting mwebale na mukukkiriza up top boss kubanga asobola okukola live ngene musonde saba mu milioni 30 banange milioni 3 ezo sente nyingi nnyo. Tulina n'abakaba parliament abayisimbawo nga baleeta mitwalo kakadde milioni 3 abana Uganda kitegeeza Museveni yadde yakwata sente zaffe naye ne kino kye tukola saawa kyemanyi naye kwali atulaba akyayewuunya nenge gye tukikolamu. Respect no aspects baganda bange up top boss kankwagaliza okusulumunyirange kanneebake kubanga obwedda kwendi sinneebaka alhamdulillah mukama abankumiri. Aya basi bwe bityo nno bwe birabise kati nno olwomba nsiibula. Olwomba nsiibula timbasiibula nga saagala nakusiibula abaganda bange. So bannange thank you so much. Mwebale kujjumbira, mwebale kubeerawo, mwebale kutukkiririzaamu, mwebale kwagala ggwanga lyammwe. Nali mu kaliri kange wano nga bwakacya buti omanyize bwenzuukuka bwenti. Soka kwata kasimu kange ne ngamba ki ekiri kuno. Bandi awo nga ndaba message ya Mariam Wakyagulanyi ne ngamba onansukumidde audio ya dakiika 3. Ayagala ki dakiika 3 zonna olinga nyimbira oluyimba. Ngenda okuwuliriza munnange ng'ali muli ankansa. Ati munnange omukulembeze nga bwebimanyi yeetaaga okukwatirako kati munnange tukoze tutya wandituwaddeyo no live ne tugira. Emugamba
ensonga eyo gyoyogedde enkulu nanzukusa obwongo kyovulaba buli omu mu struggle wa mugaso obeerawo nga weebase onyeno oli mumabeera oyonka budde simanyi bwakiro saaziri mmeka abaana beebase nakuzuukusa onogano wamme ekyo nsonga nkulu ne mugamba omanyi we need to mobilize tulina okuyita abakomuledi bonna ne tubeegattako omanyi tulina betutako tulina olusi we twetomera ne twekubamuuko ku nkokolaye ne twekubamuuko ku teketeke ne ngamba nze gwolaba nina pride nga bwagaye nti nina pride bwembanga nakugoba mba nakugoba nene ngamba ebitugatta kikulu nnyo ekitugatta kikulu okusinga ebitukola ki ne ngaka nteke pride yange wansi ne contactinga abakomuledi be na contactinze mba mobilizing abasobodde okubeerawo babaddewo n'abatasobodde tebasobodde omanyi mbusiramu ffe batugamba nti husnu dhanni munno mulowoleze birungi bayinza okuba babadde bize nga tubakutta olunaku nga lwa mukaaga bali bize ne batasobola kubaawo nze mbalowoleza birungi byereere kiyinza okuba nga ate kati biki bino nsiibula bantu amwinding up ate unable to verify TikTok yanta mulonduddeko nnyo ne batasobola kubaawo so mu butasobola kubaawo tebasobodde naye nga mu butabaawo bwa muntu yenna era tugenze maaso abasobodde okubaawo nbebaza bakomuledi mwenna babaddewo Comrade Fred Rumbuye, Patricia, Pius Facts, Maria Mwachagulanyi, Yekolera, Shama na jono na atubikira omwana oyo. Sinti sirina amuyadde n'ekikumi anti ngudde kabenje. Neserene zigwa kabenje. Shama. Toyinza kugwa kwa accident nga tofudde. Sente zo ziba tezigudde kwa accident. Fortunate mwenna ababaddeko mwenna abawadde yakasente abantu bebungereza nze nalimba twalira mu bantu abakodo naye mulaze maturity Honorable Sadamani abaddewa bwe bamukangamu yafuuka mu yayu bwe bamukangamu ng'ayogedde wanene ebintu ebitajjaako gavumenti sebo teyalabise Sadamani so Sadamani ojja kumbulira lwaki tolabise kati situlago giyita ku lusebenju eri mukulu nze ebyange waneno ebyo tebikola weewamba weewambye naye ojja kunyinyonnyola so bwe bito bwe bifaananye muganda wange beta sosi najja n'atugamba embeera si nnungi naye kamba weeyo abiri nogaabwe abeeredde ng'embeera mbi n'atuwa abiri olwo embeera bwena erungiwa nenga thank you so much mwenna bakomuledi besitasobodde na kumentioninga manya mwenna abatukiririzaamu it's not always easy okujja wana abantu n'obanyonnyola ne bakwata akasente kaabwe ne bakampa si kyangu Mariam ye kati likodi siffe tugirina tukoze live ne tufuna olu live si abiwagu eja ne tufuna milioni 3.2 yeza zokka mlikodi bani abagirina Mariam nyinyonyola mu comment section ne kaburutiki akaana ako kali selfless imagine ali ku ground naye najja mu byonna bye bayita mu center oyinzo gazeta n'atuwe zikere bannange bobanga oli mwavu towasanga omwana oyo muleke afuna abalina mu kasente tulina sente ombuogwa muna mwana wa situlago mukwano omwana muleke tomukooya abatuwadde akasente unlimited rate nogenda nodda n'otwongera temujjanga okwo era mbasaba mufuuke mikwano gyange nze njagala nnyo okubeera mukwano gy'abalina sente nze Katonda yagenda nangomolako ekizibu buli best friend wange yenna mwavu obalwa kuba nakulira bwayise the poverty can't get off me ne bwe weesese tuloti we positioning mu opportunity y'emikwano girina mu ku sente era oba oli awo nga mukama akuleetedde oba oli awo ng'omukwano oguzze ng'era tegulina noga mukama Katonda wange nave bwayise nga nkoyo obwavu emikwano buli lw'osomba myavu lwaki mu abalina sente temunkolako mukwano omuntu n'ofuna obuzibu nga
ng'ate mikwano gyo giddukira gy'oli nogaana ego omanyi bwendi emikwano kati ndina mukwano gwange Brenda Light yagenda n'afa engalo ne tujjanjaba engalo ne tujja zaawonye ayina enkovu mu ngalo muti amugulidde waneno ne tube y'enkovu ye ziri wa tube ze tazze wano tuwa sente naye nga tannatuwa sente za situlago sijja muwa tube ze anzireeti tube ziriwo sijja muwa tube za nkovu tatuwadde sente ku fundraising tazze tuwa sente namukoledde order ayina enkovu mu ngalo ne mugawo wayi tujja funa appointment mu State House twali tuguluba naye ne Fortunate oyo nga tujjanjaba ezo engalo nga ngamba nze aptop sigenda kusobola kulonda engalo zonna bannange bagenda zitemako ebyenkumu nalonda ntya ani anayoleza zemi wacha agulanye engoye kati ezo engalo ne tuzisortinga ebibatu ne tubisortinga kati kyenakoze engali yerindako ekifaananyi simanyi mu ekiri kino muno ekyengalo ze nagenda okulaba ajjudde enkovu ne ngamba owaayi kamugulire eddagala ly'enkovu nga tezinnamusiiwanga eza bujingo ne nga akamugulire eddagala ly'enkovu ng'enkovu tezinnamusiiwa kati abalina enkovu bagenda kumbuuza awumaaki omanyi baana mmwe temwewummuza awumaaki haputopa awumaaki nze eddagala ly'enkovu mmwe nze mbamanyi awumaaki olw'okuba olina enkovu yokkabina mukwano banayo eyo enkovu bagiyita twatta mukago ziizo kati ezo enkovu mufuna appointment mu State House ne bagamba aleeteddemu butwa batuma appointment mu State House ne bagamba ezo engalo zirimu obutwa ne ngamba